Waliwo olunaku olukya ddala omuntu omu n'agenda n'abavuga speed n'ogamba kubanga nange mulimu ennaku ezikya wano ku SMX Media ne ngamba SMX Media Kings and Queens basubscriber bange kambavugemuko ka speed nange ne mbalaba nga mbavuzeemu ka speed naye ate George William Kigozi yakonvatinga kati nga musajja musiramu nga ye Hassan Kigozi abangi gwe tumanyi nga Josted tugenda sooka genda n'ekyo kyatugambye munnange omanyisa ga wandula abantu bigambo mukamwa ne ku SMX Media mumanyi tusooke ffenna twegattira wamu ne ku SMX Media tugambe congratulations. Simanyi bakiyita congratulations. Omanya ba pronouncing nga kigambo abamu ne bakyogera nga kinne kubeera. Naye abagezigezi bo bakikatinga short bagamba kongs katugende n'ekyo Kongs Kigozi kubanga atutedde n'agamba munira azadde mwana muki mwana mulenzi nira nateekako Allah webale kubeera nga omusobosezi okubeera nga azaala omwana omulenzi. However fena story ya George William lwaki bamuyita George fena story ya Hassan Kigozi tugimanyi bulungi nnyo Josted anti gye buvuddeko awo abadde talina hakki by the way ya converting okudda mu busiramu nga talina hakki. Josted si mwana wa asoose alinayo omwana nze nga gwe mmanyi kyeka abaana bali babiri Josted balina naye nze singa kumanya ono Solaye kubanga yamuyimbamu n'akayimba Solaya mwana muwala oyo naye nsubira abaana alina babiri naye Solaya gwe nsinga okubeera nga mmanya oba okutegeera. So Josted sawa oyo mwana gwe Solaya yamuzaala mu mukyala we Prima Kadash. Kati we Prima Kadash already tukimanyi bulungi nnyo omunera yavaawo. Waliwo omulenzi omulala gwali mu kubeera nga apepeya naye. Josted n'asigala nga ali single. Josted awo yasiramukira. Josted netandika omulaba ne ajati omu gwe tutanabeera nga tukonfaminga munnange biki ebigenda mu maaso. So Josted ffenna twalikimanyi mu life ye sofa eri single. Mazima okusinza mu public we kibadde abasinga bonna bakimanyi mbwa abali single nira omukyala yamulekawo n'agenda omukyala n'amovinga on naye kaakati ate Josted okutuvuga ka speed kaneeno kale katukkirize mbu si ka speed naye Josted Mashallah munnange wano ku SMX Media ffe twagaliza abantu okubeera mu ssanyu nira abantu abafunye ebirungi waye ku SMX Media tujja ntubagamba waaye yogayoga okubeera ng'okubiyeyo omwana omulenzi kasasula ya muwala ndusuubira n'oli omulala gwe stali sure of naye muwala nsuubira Josted alina abaana babiri wabeera alina nnange sagala munteeka ebigambo ngambye mbu naye nsuubira alina abaana babiri Solaya gwe nsinga okubeera nga ntegeera kati wabeera agasseeko n'omwana omulenzi. Mashallah Allah akwongeremu baraka ennungi omwana oyo amukukuumira abeere mukuba eggolokofu nga gwe naawe lyolimu oba nga gwe lyandiyagadde omwana waabeeremu. So wani ku SMX Media wetu tukikola katusabe Mukama Katonda agamawulire gabeere nga ga Josted ate galeme kuvaayo ng'ebya Palaso we byali ne Wizo ate ono yagamba ate omwana wa Wizo ate omwana w'oli nedda twagagagende nera okuzuuka obulungi nga ddala kituufu omwana waani wa Josted. Wani ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates nga nnoonyeza ne kweyo ensonga ndabe wa gye bigenda okubeera nga biggwera oba naye atadde butesi kifaananyi nga mwana wa muganda we oba wuwe ebyaddala. Ngenda kusaba kintu kiri simple okubeera nga osubscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga omissinga updates nesinga okubeera ekikulu ano ku SMX Media titukonvertinga stories zaffe nezibeera nga ziweka data waleme kubeera nga agenda. Olunaku olw'omukaaga tulina TikTok editions nange nankola exclusive ku ba TikTok ab'enjawulo nange olw'omukaaga uno tulina Fizzy Pro. Amanya endoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.